Wobeera nga gwogenda okubeera Lord Mayor ng'etteeka alikuwa obuvunaanyizibwa okuteekerateekera bannakampala. Olina okuba nti omanyi ebizibu by'abantu. Ebizibu by'abantu togenda kutuma butumi. Olina okujja gwennyini ne weerabira. Kati nze ng'omukugu mu profession ya engineering nzija okumanya bizibu ki ebinyigiriza abantu bye tusobola okwadressinga n'okusobola okuba nti byeŋŋanga ng'ekitime etuuse. Kyekyo lwaki nzize ebimu ku byenvumbudde ng'olina wano kukuba nawe wennyini obeerabirako ge makubo amabi. Kampala ng'ekibuga kyekivaamu ebitundu 7/100 ebyensimbi eziddukanya eggwanga. Naye otulina enguudo nga ku nguudo 2110 kilomita 1,605 zonna za ttaka. Kakati wemba njagala kukuza ekonomi ya Kampala nina okulaba nti enguudo zino zonna tuziteeka ku kolansi. Nzize Nambula nga mmanya n'ennyumba ezisasula ku musolo. Mbabuuza musasula omusolo nti ye. Kati omusolo ogwo oguva mu mayumba gulina kukola ku nguudo, gulina kukola ku myala, gulina kukola ku kasasiro. Nzize ngumya abantu bano ne mbagamba nti mutya munnonde kubanga we naafuuka omuloodi ate emisolo gye musasula gigenda bakolera ku nguudo, gigenda bakolera ku myala, gigenda bakolera kuteeka setulaisuma ku nguudo n'okulaba nti tuba obulungi. Ye mukulembeze era abantu beewuunyiza tebalamangako ku Lord Mayor mu kitundu ng'atambula nti kasasiro kyekikyasinga obuzibu ne kusinga ku nguudo. Abantu bagambye kasasiro abasumbuye, kasasiro abamazeeko eddembe, abaleetedde endwadde. Era ne bansaba okulaba nti kyentandikirako y'ensonga y'okwadressinga challenge ya kasasiro. Era ekyo nakiteeka dda mu nkola. Nateekawo ekitongole NGO enyambako mu kujja kasasiro mu bantu. Era Saala ngenda kuwa directive kati. Saala nkudirectinga tandika okuleeta ebimotoka bijja kasasiro mu bantu. Otegera bulungi nnyo. Saba wandikira Bali Mwezo Community Foundation, wandikira Bali Mwezo Community Foundation CEO ajja kuwa emmotoka mujje kasasiro mu bantu. Nti Lord Mayor alina obuvunaanyizibwa okukumaakuma bannabyabufuzi bonna abamuli wansi okubira ddala ku chairman w'ekyalo. Wano olabye chairman akaaba nti yafuna omutwalo gumu buli mwezi. Naye nga office gyakola ki? Gyalimu agisasula emitwalo 3 buli mwezi. Ekitegeeza nti omwaka ze miliyoni meka? 4,200 something like that. Muntegera bulungi nnyo? No. Miliyoni 3,600 omwaka. Ezo sente atugambye talina gyayinza zijja okujjako mu bantu. Kati n'osanga nti abantu oluusi bakola ki? Banyigirizibwa. Kuba ne chairman alina okukola ki? Kuteekateeka office. Naye nga office eno ya kitundu. Ebizibu byonna byojja ne batomera nga tebalina kyakukola. Kati nze omulimu gwange okulaba nti bachairman bano mbateekerateekera, mbayambako nga nkwatagana ne bakansalazi baffe okulaba nti tuteekerateekera abantu bano. Bakansala ye conduit amawulire mwe gayita, empeereza mweyita. Twalina ssente zaali nyingi nnyo zaali zituweebwa gavumenti nga ziyita mu bank. Ewange nakawa nenzitegeera. Divisions endala tezaafunamu nnyo. Naye olwokuba nzinazitegeera nensakira babodaboda abeewange. Buli omu nafuna bodaboda ya miliyoni 4 miliyoni 4 mu emitwalo 2. In fact 4 bafuna bodaboda 308 nga gyeziri. Kati buvunaanyizibwa bakansala okumanya programs eziri mu KCCA n'azireetera abantu be. Era tujja kubanga tusisinkana abantu namala dde okugula emmotoka n'ebyuma nti tujja kubanga balazers. Kansala gyannyonnyole kiki kyasakidde abantu. Bizibu ki tulina buli mwezi tulina okubeerako ekitundu kye tugwamu. Bakansala bajje bannyonnyole empeereza yaabwe kiki basobodde okukolera abantu n'abantu babuuze ebibuuzo tusobole okuba nti tubeera mu bantu atubagasa. Etteeka liwa Lord Mayor n'olukiiko lwe. Ngenda kuba nti ntula n'omukyalo ono. Etteeka lituwa obuyinza okudivolvinga obuyinza okubuza wansi. Okwata obuyinza obuli mu tteeka nga ffe tulina okubukwasa amagombolola.
era tetugenda kwesibako mirimu emirimu gyabwe ng'egya kasasiro siraba lwaki ngyesibako tina ebimotoka bya kasasiro ffe tubimanaginga ku authority nedda kabidde wansi nti emotoka newe beefudde balina kujja ku authority nedda emisaala gy'abakozi nedda obutale nedda okuyonja nedda ensiri nedda okufiira ensiri emyala nedda enguudo z'ettaka nedda egyo gyonna mirimu gyaki gya division ate tusobole okutondawo emirimu mu kitundu na division yegaba emirimu egyo si authority buli bimu kukyekuumako kyekiresa obuzibu byokola seeyo yeresitiri ddala obuzibu obuweereza okuba nti tebukola ki tebutambula nowasanga ne toilet paper division zisaba headquarter toilet paper emmotoka ya kasasiro neva gyalina okuyola kasasiro nevuga negenda ku KCCA netuulawo nemala nerinda efuna amafuta nevayo sawa 6 okujja okutonda kasasiro kubanga amafuta gava wala ekyo nedda amafuta galina kuba ku division zikole mulimu gwazo ogenda kulaba emirimu nga gitambula ate tutugenda kwekumako mirimu so abamagombolola ngenda badiza obuyinza bwabwe bonna nga bulambikidwa mu tteeka basobole okuweereza abantu kati nze ngenda kubeera nga kalabalaba n'olukiiko lwange n'okukola emirimu egyo egirambikiddwa egisigala waffe nga muwulidde sisanzeeyo muntu n'omu agamba nti tagenda ku mpa kalulu sisanzeeyo bantu bagamba tebagenda kuwa Saala kalulu ate pulezidenti kiyitiridde awo nenyongera bakubiriza nti banaye mugume tugenda kutwala obukulembeze naye tusaba nti tunoonye akalulu nga tetuvumagana akalulu akatali mu ntalo ntambudde wano mu kitundu ng'abantu batulaga omukwano gwe mukwano gwe twagala ffenna okunoonyezamu akalulu kati tuli mu kaseera kakalulu naate kisaawe kituuka ekyokukola tukole wetumala okukola tukole ki kubiriza buli alondeddwa n'alondebwa tukolere abantu kye batwagalamu the services nze oluguudo olubi lwatwala okugulu kwange era biti ekyandeeta mu buweereza kale nno nina okutuukiriza ekyo Saala oye Kabuye oye Nakavero oye Nsobya oye Nuupu oye People power Bali Mwezi oye Kyagulanyi oye Zahara oye Lusagala oye Anyaluleta division zetaga obuyinza okubeera ne obusobozi okujja kasasiro obutundu byange kiruma nnyo okuba nti ekkuba likoleddwa nga lirina kuyita mu bantu naye n'osanga mu kasasiro embwa enfu zimaze baganda kasasiro n'amazewo emyezi 2 eka era omutunuulira olabira ddala nti aluddewo naye lino kkubo njagala okulabula abantu abayiwano kasasiro tegenda kuba amaanya ya nkoko babuulira nti lula okulegenda kukola ate n'okulabula KCCA nti mujje ku bantu kasasiro tebalina amuteeka naye ate omuntu kimenya amateeka okuliwa kasasiro ku kkubo etali dampsite laba pampa zino zibeera mubbi obumeera obumu buli mubbi naye olwo abaana abataano bazanyirawo bwe bagenda okuleeta endwadde tugamba nti endwadde 8 kuli 10 ziva mu jama kayali tujje kasasiro mu bantu abantu babeere abalamu yeyenkola luk lengere bwemungoberere mulengere luk mu kibuga